Uganda ndoza waga nti we mwavu wa kufa. Museveni talekera okwewola. Kubanga olwaleero amabanja gaffe ne bamala bajja okutubanja buli omu bamutwalira ku mpingu. Olw'e buli munnansi alina ebbanja libadde lya kadde kamu n'ekitundu. Kakati bakwongeddeko. Oyinza okwesanga ng'ogenze kadde akamu ekinaana. Naye ffe ekituluma kubanga okwewola si kibi. Naye oli beewola bakole ki? Covid lubalanga lockdown omwaka oguwedde mu Maachi nga 2 Parliament yayisa supplementary government ni yeewola miliyoni 600 lwayiro. Ebiseera ebyo nga bokozesa exchange rate eya siringi 4,000 wadde nga zaali sukkamu bwe bwali trillions 2 mu biliyoni 4. Minister of Health niyo yali esabye nti bajiwe biliyoni 4.8. Naye bagenda okutematema sente ezo gavumenti nebawa biliyoni 62. Omutemo ogusinga obunene ne bagutwala mu defense era sente ezo ezisinga ne zigenda mu classified. Classified ezo sente ezitabirako mbalirira. Muziba wanga temanyi kye zigenda kukola era tebabuli obekyo bakikoze. Era temana bukakafu obekyo bakikoze kubanga temukkirizibwa kubimanya. So tugenda okumaliriza naye report eyo bwe bali mu kakiiko aka budget akakulemberwanga Honorable Golobi kati naye gundi Minister of State wa Finance ne wabeerawo gye bayita minority report ababaka abagamba sente zino nga mwina bye mutatutenga bikulu. Era ku olwo mu report eyo bannaffe batunuulira ebintu ebyali byetaaga batunuulira report ya health kiki kye bali balowooza kubanga obulwadde buno obwajja bateekawo embali okutandika okugeraageranya ze bayita creating scenarios okumanya nti ffe singa obulwadde buno buzze buyinza kukwata abantu benkanaki. Ne batugamba bwali bakukwata ebitundu 2 ku population. Kuli bannayuganda 100 babiri bagamba bajja kufuna obulwadde buno gye 8,314. Ne bagamba ebitundu 2 kweje 8 bajja kwetaagisa okutuukako mu ddwaliro bayita okubeera admitted nga be bantu 16,668. Ne bagamba ate ku abo 16 15 ku buli 100 bajja kwetaagisa okugenda mu ICU nga be bantu 2,220. Ne bagamba nti abantu ebitundu 2 ku buli 100 ku abo abanagenda mu ICU bajja kufa be bantu 3,336. Kati Minister of Health neddamu okwetegereza ebyagenda mu maaso ne bagamba nti neffe embeera eriwo eri etya. Ne babuuza ne bagamba nti timumbeera efaanana bwetyo Uganda alina ebitanda singa abantu beetaagisa okugenda mu emitwalo 4,800 48,000 hospital beds mu ggwanga lyonna ng'ogasse ebitanda ebya private n'ebya government malwaliro ga Uganda gonna. Naye akati buno obulwadde bw'obuzze bo bwetaagayo ebitanda ebyabwo 16,000 nga tebakozeeko wadde ekimu. Ne bagamba ambulance ezaaliwo ebiseera ebyo zaali ambulance 484 naye ng'ennamu ku zo zaali 411. Kati ne bagamba nti naye nga gavumentierinako 1,081. Ne batugamba mu Uganda yonna ICU zaali 5 mwezi mu 5 nga ze zikola ku buno obulwadde obulala. Naye kakati ate wano bakutegeezeza buno obulwadde nga bukugamba
ffe twetagayo ISO ezaffe ICU intensive care units emitwalo 2 n'ekitundu kubanga abe bajja okulwala kaakati ne batuwa ekibalo natugaba buli ICU eri ku miliyoni 2.3 ne batugamba buli ambulance ya miliyoni 13,000 kyesigamye nti bategeeza district 39 mu Uganda teziri mu wadde bayita hospital natugaba buli ddwaliro singa bagenze kulizimba kyali kikwetagisa biliyoni 31 mu miliyoni 8 kakati singa nze KAIJA nze nakwata kwezo sente bubuti bwe nalikoze eki bwe nalikweseza sente ezo twazitemye dda twaligambye mbu sente ezo batuwadde miliyoni 6 olwayiro ekitanda hospital bed kiri ku $2 gyemitwalo 7.2 naligenze nenkwatako biliyoni 10 nengula waki ebitanda emitwalo 13,889 nengamba nti ICU zezireese obuzibu olweyo mukitegedde ICU kati bagisaba olwaleero okugigendako miliyoni 3 olunaku kano okujjanjaba okulala ne babagamba miliyoni 7 olunaku kubanga bamayimbu ne bw'oyagala okugaana toyina gy'olaga ne bw'ogamba toyagala goma era ne obeera bakuyita mu ddwaliro olwa kubuuza mutegesewo deposit ya miliyoni 10 juuzi omusomesa wange yafa nga yakasipendinga miliyoni 9.2 abala miliyoni 10 wala omukyala yafa nga base miliyoni 26 ne ngamba kati kwezino sente kankwateko biliyoni 4.6 ngule ICU 2,000 nga buli emu ya miliyoni 2.8 ne ngamba ambulance olwalera ambulance okupangisa ambulance wane Kampala kujja kutwale kuddala bakusaba emitwalo kati emitwalo 5 emitwalo 7 bwogaana nga bagamba gwefa kubanga zafuuse entono awantu wedwa tusasula emitwalo 5 ambulance kati kubanga bamanyi teziriiwo naligambye kanjiwewo ambulance 8 nenzigula biliyoni 2.7 nengamba nti gama lwaliro gonna gole ezizisosai amalwaliro kanzima amalwaliro 3.9 naligenza okumaliriza nga o trillioni emu mu biliyoni 2.4 mu miliyoni 2 nga zenkozeza nengamba nti awaliwo ekino ekima baita ventilators eziyamba omuntu okukola kyokussa ezo nengamba kanguleyo 10,209 ku biliyoni ziringa biliyoni 10 kakati nengamba buli emu kwa miliyoni 7 n'emitwalo 8 zinga biliyoni emu mu emitwalo mu miliyoni 5.7 toto yonna zinali badde enkozesa biliyoni 2 trillioni 2 mu biliyoni 4 nga nsigaza ne kuziri sente nsigazaako biliyoni 3.6 awo health sector wali badde ogikakanyiza naye kati kirabika nti waliwo ekkobaane eriri wakati w'abali mu ministry abali mu government n'abo bannannyini malwaliro mbu temugula bintu bino bifuuke ebyakekwa nga tebirabika tusobole okulaba nga abantu bagenda malwaliro aga private kubanga bino ebintu government zino fika tukozesa nimukuzanyisa zaayo zetadde ku mmeeza sizeyo zange nga sente zewoza ziri bwe ziri nezikozesa bwenti nekugaye nti kati olwaleero ICU yali badde nga ne mu private bakusaba emitwalo 10 buli nnaku kubanga bakumanyi nti bagaana mbu ogenda mu government naye kati mu government tebiriyo era bagamba oba toyagala genda era olwo n'abalowooza nti balaka bakulaba bbiru yegezze bebajja ku life support Munnayuganda alowooza ku buyambi bwa gavumenti eno abeeranga mukwano gwange yaŋŋambye mbu yasaba Katonda mbu ye ayagala amutwale butwazi nga Jeremiya namugambye ekiwasaba kinene kyusa mu byosaba obanga kulowooza mbu gutolifa so waliwo ebintu ebiri impossible byetusaba gavumenti eno bakugambye nti baagala okuwa sente abantu famire 5,600
nga n'ekyalo ekimu ebyalo ebiri serious bisuka family 5 mu 6. Government ina households ge bayita amaka milioni 11. Eina abantu kusinzira ku bitabo byayo abawera milioni 10 abamala olunaku nga tebafuje kyakulya. Ekimanyi mbwe ina abantu okuva lockdown eri abali baweze milioni 7 ng'emirimu gyabwe giweddewo. Kakati bagasseeko abalala. Government yene ekimanyi ng'eyita mu ripooti yaayo ya Bank of Uganda nti abantu abawera ebitundu 40 ku buli 100 y'Abannayuganda ze milioni nga 2 bamalako omwezi nga takudde wadde ku siringi. Aba boda boda netugamba nti we ba boda boda gaga boda boda ziri family meka family 5 tugambe mbwe yakwa ba taxi ziri family 5 taina sector gye yogedde ngeri mu bantu 5 kuno tebatunyonyodde nti batunna kusinzira kubalo oli bagamba mubakuwa buli muntu ali mu nyumba ne bamwezize. Kakati ali omu n'abali ono muntu alina abantu abataana waka ogenda mu asendeze ezimu. Kubanga ebintu bino abazungu babeera bagaba relief babibala ne mu economy tuga bala ekiri realistic emitwalo 10 gyobaze ozibazeemu ki bazemu akawunga nti bwogamba akawunga kebabaze kakutwala ennaku mmeka kubanga wazze kuyamba. Bwogamba butto bwogamba guniki nti waliwo ebintu byewayogeddeko nga tolina kyokoze. Nze kyofulanza amaanyi ge gonna gonna n'ebirowoozo byange bibadde nti kwato fixinge ebyobulamu abantu bate beekolera. Ekyo kyekisoboka n'ekye mutaagala kukola kuba mwe temulina kapasite n'emirulu gye mulina kulabirira bantu. Twabalabira mu kawunga olwa naye mwagamba ekyalo ekimu kiwa TV ekyalo ekimu kiwa TV naye yabalema emu si zonna ne mugamba ogaba ka radio nako ne kabalema n'olwo tekatuukanga kati okwate mugenda kukwata emitwalo 10 bw'ogiteeke ku ssimu y'omuntu ne pulaani. Abasajja bano ku kintu kya relief kino nze mbalabanga omusajja gundi wakayima gwe twasomanga mu katabo ka primary ke bayita nayo English course ne wabira omusajja ku kyalo n'ayagala yali ayagala muwala we okufumbirwa naye nga ye mugagga nnyo talina biyita kumuleetera n'agamba agenda kussawo amazzi agookya. Omuntu yenna anaasobola okunywa amazzi ago agookya yagenda okugenda okuwasa muwala we. Lwali luli awo ng'abavuka bonna ku kyalo bati oganywa amazzi agookya wakayima n'avayo mbu yagenda kugayinaga akawaya kagulu kasowera mugezi. Olaba ogenda okwetuga olunaku lwatuuka abantu bonna ne bajja ku kyalo ne batuula okujja okulaba omusajja ono eyeetuza agenda okunywa amazzi agookya. Bwe gatuuka wakayima ono era mbamanyi okubadde babayita abantu n'okuyita ebbali kagwa nti owaaye gundi biriyo ng'egezze munaagisobola. Abantu olwe bakutte amayumba gaabwe bagasinze bakutte amataka gaabwe wala omulwadde gwe baŋŋambye katono nnyo ku nsonga eyo yo twagitransfayingako naye kati waliwo biliyoni ya dola gye bayisizza yakozesebwa mu bantu abasobodde okutaataaganyizibwa obulwadde. Aleka kali kino kyekugambye bino bye bikulu byabalema okussa n'olwaleero bwawe bino bye bikulu ne bwona tusiba lockdown zezenkanawa nga tokoze ku bino osaaga. Ekizibu kya covid si bulwadde nti butta abantu bangi ng'omusujja. Musajja bayire gutta abantu abasukka 10 olunaku mu Uganda naye ekizibu kyagwo nti ebintu bye gwetaaga ng'ate muze bangi kusaayo mu ddwaliro. Olabye abazungu bala omupiira bayitirivu si lwakuba nti covid ewaabwe yaweddeyo naye lwakuba mbwe eyo baabikozeeko bw'olwala olina gy'oddukira. Kakati bw'obuuza eddagala erigamba bakaleeta ly'abantu bameka
naffe twagala okwegema naye buli gyotuuka kandi bagalya nodduka eno lyawedde nodduka eno lyawedde awo nosanga olayini mpanvu nti tenatuuka nagamba nti batukuŋŋaanyiza eddagala ly'abantu miliyoni 10 kubanga bw'oba tokoze ku ebyo ojja kwewola ssente ojja kukola biki ojja kusiba abantu lockdown kubanga lockdown nga bulijjo bwentegera obategeeza lockdown si bulwadde si ddagala lockdown eriwo nti tubutengeneza speed nga naffe newe tweteekateeka walayo abazungu beegwa mu gundi behaginga bungereza agembu kati agema abantu miliyoni aga 3 eyizo gamba olwaleero ligenga ndigumye emitwalo 5 ndipo bajjagenda okusaba nti nga buli omugeme naye kati ewaffe ekikulu wano pulaani kubanga oli bwakima biliyoni eyo n'agikolamu bino ebintu naye bagamba nga nti munnange omanyi nti twewola ssene mwinoziwa n'eddwaliro liro liraba zizaali kwenu nti ICO giraba wezire ezajja ne zeeta ebbeeyi ya ICO kukazi mbuze zino ambulance nti bw'olaba okunaaba ku bintu by'okwatako ogamba katusasule amabanja kubanga olwo kye tulabako naye kati bannaffe amabanja bageewola kugakozesa era ogenda kulaba nga zaakeedi zeeyongera e Kampala naye bino togenda birabako so kakati gwe munnansi ne ekirungi n'ekibi kibeeramu ekirungi olw'okuba munabudaniso bakwatako ng'ate bubatuga wayinza okuba abalowooza ku nsonga zino kubanga mu Uganda ruyale nga bagambye ICU okugigenamu miliyoni 3 olunaku kiba kitegeeza oli bwengula ICU yange emu mu myezi 2 sente ziba ziweddeyo mu myezi 2 ruyale kiri kitandi omuntu mu myezi 2 nga miliyoni 2.8 azizizza nti ng'ate ebyobulamu byali badde ng'ekigendwa kyabyo kutuyamba nti okulaba nti bambi oli bw'ajja ayakayaka essente si zenkulu era mu nsi ezisinga tebakkiriza na bali mu gavumenti kukola bizinesi buli gw'obuuza mbu eddwaliro gundi lyani teboogera mannya era eddwaliro gundi lyani teboogera mannya kakati baga nti izo sente zigenda kujja kati covid akagenda kufuuka akakwazo tibannaffe bakafuniramu ssente zibasobola okukozesa ebyabwe ffe munnayuganda oba omuwejjere n'oyongere okufa naye buno obulwadde kubanga wawulidde waliwo omuganda wange Lukenge abasse brother wange naye nga abadde close mu State House yafiide wa Kenya omukyala Uganda Funeral Service yafudde ali ku airport ngalaka ekitegeeza wano wajjudde n'agamba osanga nzirukeke Kenya waliwo bajja okutuuka bakugambe mbu okudduka okugenda e Kenya ng'olinnye n'ennyonyi kigenda kuba nga kifuuse kya bbeeyi ntono okusinga okujjanjabirwa wano so kyekizibu ekiriwo mu ezo ssente zayadde naye ssente ezasooka zakolaki na zino tuziraba zigenda kujja zibule mu ngeri efaanana bwetyo era munnayuganda asasule amagoba ge bamubuuza gakola amabanja geoyinza okumubuuza kiki kye gakola nga buli omwaka nuna maaso so bannaffe abalina obuyinza mutukoze bubi nnyo singa ebintu ebyo mwabikola luli singa totiri mulokodawo singa munnayuganda buli omwa atama n'emirembe gye kati abantu abakuba emigo juzi nawulidde omwana bamuse omwana muto wa myaka 12 ababodaboda waliwo babodaboda banagwa nti nga bagezaako okutaayiza ekintu naye nga tebalina katimba kakikwata akatimba akaali badde kakikwata byebyo mmenye wammanga n'osanga ne batugamba mu northern region yonna northern temuliimu wadde ICU buliyo kyensiba ngamba abantu nti mwami Museveni muleme kulwanira ebifo byagaba olwaleero emu ku districts omutali wadde eddwaliro bagita Bukedea deputy speaker mwava district endala gyenalabye Omoro omutali wadde eddwaliro speaker gyava temuli ddwaliro ya gavumenti deputy speaker gyava temuli ddwaliro ya gavumenti ebusoga babadde nga ne speaker balina secretary general babadde naki mu north kati babawadde balina speaker balina deputy commander wa Muteso balina kinga obukulu eri munnansi si baani abalina ebifo gwe mulimo gukoleddwa yo bote yabasingiranga
Obote bwe yamanya nga twagala amasomero naga tulina districts meka tulina districts 30 bakolanga plani ya masomero 30 ne bagazimba olunaku lumu bwe bagamba nti bagala kuzima amalwaliro ba rolling out plani ya malwaliro mu districts yonna Uganda zerina kati ekyo kyayite kyetaagisa muntu kubada muntu mu muganda wo ebyo mwayi Museveni abikozesa politics wa patronage goroze ni mwina abakiikirya mu government naye nga temulimu abana mu mwansindikira abantu ababi lwaki tokozesa abalungi mu Uganda tobalaba constitution mukkiriza n'okulonda omuntu nga si minister nga si MP amufuule minister abeko kyamukolera emusoko gundi bwe yakimugambako Kazoora kwa Ayume ngagamba Ayume omujjota ku bwa speaker nga yasinga obulungi na Kazoora tozanyira mu politics wange ekitegeza ye abazanya politics omuganda agamba mbolaba akasanga kakulemu okumanya tibampe n'enganga bwe ziba trillioni 2 mu bilioni 4 ze milioni nkaaga olwa euro nga bannaffe bazikozesagawo bazikozesa nga zino gye zigenda okuyita nze sirina ssuubi nti bakimye sente ezo okubaako ebyamaanyi bibagenda okutukolera wawulidde weetaaga ebitanda emitwalo 16 Mwami Museveni naga nabagamba mugule ebitanda emitwalo ena mu 2,000 ekyo ekibalo yakibalira kuki kubanga kikozesa government census n'okuba n'ekitongole kya Obozi kukiwa bibalo osinzire ebyo opulaninge era ne mu parliament baali bayiseyo ne bagamba twagala sente za bitanda tekirabikangako kana zino sente bazikimye bwe batyo ne bazikiriyalinga naye bw'osoma ekitabo kibayita It's Our Turn to Eat ekyali kyogera ku Kenyan whistleblower nga bakulaga mb'oluusi n'ebitongole by'ensi yonna ebyo ebyewola bibeeramu abantu abafudako enjawulo ku sente ezo kyova ne muleekana mutenga mugamba mbu sente ezo embi bo baziyisa era sente ezo zigobya ne bambasada namuga goba gwoleekana tugenda kugoba kana zino baziyisizza nze sisiina ssuubi okusinzira ku nkola bannaffe gye bakola mbu zigenda kubeerako ekyamaanyi kizitukolera naye ng'ezo sente nnyingi nga bwe ziba zisanze abantu abalina omutima ogwagala ensi yaabwe abantu abaagala okubawaana abantu abaagala okwagalwa ezo sente baadde basobola okuzikozesa munansi n'aziwuliramu neefula okuba batujerega tuli mu buwambe munaakolaki sajja aganze neekolera byange nkolera baana bange kati omuntu akolera abaana be osanga yalina eddwaliro walaba n'eddwaliro ly'Entebbe baali bagezaako okulisika baliteeke mu State House ekifo gy'okuzimba eddwaliro mu State House n'eddwaliro eri abantu Entebbe nga baagala okusiba fensi nalyo ligenda eno abantu ne bakuba enduulu ne bagamba already twetugana nalyo likyali mu mbeera mbi twagala mulyongeremu amaanyi ate n'akatono mukajjawo so nti nze sisuubira kinene nnyo mu sente ezo ndaba Femiranga ng'abagenda okusasula ebbanja ne bazzukulu baffe era abaana baffe batukubira emiggo batujerega obujega mbu sente zino abasajja beewolanga batya sente zino nga tebalina kye bakola nga nammwe musirise ffenno kye tuligamba abaana baffe twagezaako okwogera nitegeeza ensi ekizibu ekitolokedde ne bannaffe ne basalawo okukola nga bwe bakola naye ekinzanyusizza mbu luno olumbe lwaganya okutaliza kakati enkola gye lukola kuba balowooza kakati lwaganya okutaliza entuukako niya gye lutuuse ku bagundi ku bantu abakozeemuko naye lwakuba sinawulira bulungi lwetaaga lusalewo ku bantu abalya ku sente zaffe kubanga lunaasalako ng'omu 2 abantu bajja kusisima akasente omanyi waliwo omusajja omukazi yali atunda ettaka lye abalogo abasajja bano babulooka b'ettaka ne bajja n'abamuuza essente naga nti njagala $5,000,000 bw'agamba ayagala $5,000,000 naga nti tekisoboka osobola kujjamu $3,000,000 n'agamba ki ne balemerako ne baleeta omuguzi kakati nga omuguzi abawa $10,000,000 kakati bo ne bagenda muwaako $3,000,000 batwala 7 nene ku 3 bagala enjawulo omukazi n'agaana sente ne batwala sente n'abagamba kale namwe kwe mugenda okukoma
bonna ne bakunkumuka ne bakunkumaka yasigalawo nayagala okujja kusasula sente naga sikyayagala. Kakati nabuno obulwadde buyinza okutandika kukola revenge kwabo abalya sente zaffe ezasooka. Tusasule omweno tugende nti abo twabasonyiwa ku baana b'ekirwadde kyabatta. Naye nga kino ekirwadde kiri serious. Ate kakati ya Rabbi abanaku ngaffe otira ddala ekirwadde kino okusemberera kunyedda. Basempala abalonda mu Museveni abatamulonda bo bwabakeerera dda. Obulwadde bwalala ko baluma nga tebunnabaluma. Anti ng'emirimu gyabwe baagigala. Abasuubuzi baggalira emaali yaabwe mu maduuka n'olwaleero bakyasaba abaguli bajje emaali yaabwe bati okusasula lwenti gwatakoleredde bakyalemeddeko. Kakati stress emusazeeko ate olume oba oliawo nga lutuuse kuba nalwo olukusanga stress ekusazeeko lukuyita mu buyisi kuba buli sente ezo bwoziwulya n'ogamba naga nti ennaku 10 bwe bansazwa milioni 5 ziba milioni 5 bwe ba milioni 7 ziba milioni 7 bwe ziba nnaku 2 n'omandi ziba mu 10 n'obuuza omuntu gw'osaba sente zakolawo. Average Ugandan omuntu wa bulijjo mu Uganda omusaala afuna sente meka? Olano mbaka parliament zino sente zisobola. Abaka parliament zino sente muzisobola. Olunaku babasasula emitwalo 11 sitting allowance. Kakati ate yo onagambye buli lunaku njaga milioni 7. Kyovola nakunkunyedda sajja atupangisa. Sempala toyina na byogenda kuwaayo. Gwe ogenda kufa bufi. Ngolubagamba Katonda asazeewo ddi. Tugambe nti Museveni banne basazeewo ffe tufe bo babeerewo. Naye kirungi n'abatuuka mu ICU abamu kati bafe.